enkuba etaataganyizza emirimu gya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga bw'owulirira bino tebannaba na kutuuka mu disitulikiti ya Hoima. Enkuba ebalemesezza kubanga empitirivu obungi ate nga kigambibwa nti ebitundu ebyo ebadde erudde okutonnyayo. Wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yalangiridde nti agenda kugendayo abalabe ate enkuba kwe kufukumuka olwaleero ekiro ekitagenda na kukya. Tujjukira nti ne bwe yali agenda mu bitundu by'embalala gye yatandikira baasanga akasana kabookya ebbanga eriwerako, naye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olwayingira ekibuga enkuba yatandikirawo okufudemba. Kati ne Hoima nayo kye kimu kye bakoze oluvannyuma lw'omusana okubookyera ebbanga. Enkuba olwaleero bagifunye embungi ddala ddala. Enkuba tukamanyi nga kabonero ka mukisa, kabonero ka buwanguzi. Kitegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli walaga enkuba n'etonnya kiba kyeyoleka lwatu nti omukisa weeguli ogw'amaanyi. Kitegeeza nti omukisa mu lugendo lwa Kyagulanyi Ssentamu lwatambula mweguli era tetulina kuzannyira nnyo mu kintu ekyo. Bwe bati embeera bw'ebadde efaananako ng'abantu enkuba ebakuba naye nga bagamba ffe tetuva ku luguudo, tujja kutambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu paka lwe tunaaba tutuuse gye tuteekeddwa okugenda. Enkuba tesobola tulemesa kukyusa ggwanga lyaffe. Omulimu gwe baliko gwa kununula ggwanga Uganda. Ekijja kijje naye bo tebagenda kuva ku mulamwa gwabwe. Enkuba keetonye kabuzibe ng'etonnya bo bagambye balina okulemerako. Kyova olaba nti pikipiki ziizo bazivuga mu nkuba oziraba, emmotoka bazivuga mu nkuba obalaba, n'abadduka ate bakyaliko bakyaddukisa ebigere wadde ng'enkuba etonnya nga bwe nkulaga awo. Enkuba ogiraba etonnya efudde emba naye abantu bo bagamba febe tetujja kubimanya ekijja kijje. Guno n'omukwano abantu gwe balina ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Guno gwe mutima omwo abantu gwe balina wakati ku Uganda yaabwe baluma okulaba ng'etobonkanye nga Museveni ne famire ye Uganda bagitobonkanyezza. Balaba nti buli kintu kyafuuka kyakaweerege ng'eddya ly'obukadde. Kyova olaba Bannayuganda omutima gwe balabye mu Kyagulanyi Ssentamu, omutima omumalirivu gw'alina, omutima omuvumu gw'alina, balabye ddala nga ye muntu omutuufu asobola okukyusa eggwanga lyattu Uganda. Kyova olaba nti basalawo balemereko mu mbeera yonna yonna bagamba Kyagulanyi walaga bwe tulaga tuteekwa okugenda naye oba alazeewa. Ekikulu kye tuliko nti ye mununuzi wa Uganda. Tujja kugumira omusana gutwokye, tujja kugumira enkuba etukube, naye paka lwe tunatuusa omukulembeze agenda okutereeza Uganda mu ntebe. Awo tutegere nti Uganda eteredde. Naye bwe neba tennaterera ng'ekyali mikono gya Museveni, byonna ebisoomoozebwa bye tuyitamu tetubitidde. Kakati enkuba okugwera ku bantu nga bano ku mukwano ogutaliiko kusasulwa, kuba oyinza okugamba nti kasita baatusasudde katutambule, naye omukwano guno teguliiko wadde okusasulwa 10. Abaana abo boolaba batambula lwa kwagala kwe balina olw'eggwanga lyabwe Uganda. Kyova olaba bagumidde ebisoomooza byonna. Bwetyo embeera bwerabise njagala naawe oyirabireko ng'ayingira Hoima. Era olw'okutaataaganyizibwa kw'enkuba eno kwafunye tagenda kukola lukuŋŋaana lw'adde ategese okusinkaniramu abantu b'e Hoima okubakuba enjiri okubategeeza butebe balina okwenunula. Wabula kikakasiddwa nti agenda kugulawo obuguzi ya feesi ya kibiina kya National Unity Platform. Ebisigadde ajja kubikola nkya kubanga Hoima yadde agirangiridde ogirambula ennaku 2. Kakati olwaleero ke kiganya agenda kugulawo obuguzi ya feesi, omulimu omulala ajja kuba atandikira olunaku olw'enkya. Hoima wali wagambye ogamba otya bannange ne Hoima gye ndi mapu bannange mapu kabwejumbira ne Hoima gyali wadeede Hoima nabasazeeko dda namukadde wammwe naye nnyomba kasajja kayomba ke kakadde ke kayomba kati bye bagenda okuŋŋamba. Sebo nagamba kekke lwaki okozesa waaka waffe nagamba olinga amagumu nampemula nagamba gwe tomusobola naye ng'ali ku waaka waffe mbwe simanya kekke simanya ye katikamu simanya yeyita katikamu. Embeera bwerimu kubanga etambula abantu bagambe ko bajja kuleeta yange balebe ekifaananyi bakikiriya mugendeko ne ku YouTube channel ya Sama Uganda. Sama Uganda MM kitegeeza ki? Mapu Sama. Mugende ne ku YouTube ya Sama gwe ali kuno ngoyagala kulabako ku Sama gyali esawa zino. Simu bagulidde ngulire. Simple mami yagulidde simu. Negwe bamami nga bagulira simu nze ndifuna ddi bamami
Alright. Oyinasama Uganda mutawani wa Mapu Media. Nenga. Twenzeka omubwate wange tuba nenga bino ebirala bino bye tukola tusekamuko katono naye nga tuli mu target yennyini. Threats ziyitingana essaawa enkya n'eggulo batiisatiisa okukola ku mukulembeze obulabe Kijungu Hill Hotel Kijungu bateekateeka bapulaninga okutuusa ku mukulembeze waffe obulabe naye nga naffe kennyini security ye weetuli gguluggulu okumutuusako obulabe bateekwa kubusoosa ku ffe naye nga ffe weetuli era twakyusizzaamuko poliisi ebadde waliwo poliisi ezze tutawaanya evuga bubi eyagala kutuyisa eyagala kukola biki eyagala kuleetawo egundi mwalabye vidiyo muyinza okuba mugirabye oba ebifaananyi waliwo ne vidiyo zetugenda okupostinga so bwe batyo bwe bali bagezaako naye nga samanga ntobye nnyo bannanga ebintu bya ddala enkuba etonnyanga bwe mugiraba akakuba kasusifa twene yange yonna etobye enkuba nenjisimu tegayingira munda museyensa alright omulungi ali nange kusama e Uganda ni mashini egenda kufa enkuba etambula basimu ne bannyabo we ani tulina His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu anga tuli mu kwolekera Hoima right now basimu ne bannyabo ya akakubako kangi mapo mutuuse Hoima yes tuyingira Hoima naye enkuba mpitirivu kyokka kikwewunza pulezidenti alemedde mu nkuba anytime tugenda kuba tuyingira Hoima anytime maaso eyo gye tulaga ye wali Hoima tetunnatuuka mu Hoima ndooza tukyabulayo ba kilomita nga mmeka abange tubulayo kilomita mmeka bagambe mbwe Hoima omusana gubadde mungi ebbanga lyonna Kyagulanyi yabaleetedde njagala kubuuza bano abange Hoima tubuzayo bbanga ki kilomita nga mmeka kilomita nga 8 ku 10 banaye tukyali wano embeera bwerimu kubanga etambula mwenna abaliko banange neyanziza nnyo mwebale nnyo mwebalire temukoma kubeerako banange ate musubscribinge so mubeere nga mulaba update z'obukulu oba n'ekirala musobola okugenda ku YouTube yange ne muginoonyako era bagiyita Mapu Media essaawa zino teriiko ejja kugendako essaawa yonna sisobola kuddira abantu bano bonna kubateeka kuki ku YouTube wakiri mugende wa Sama Uganda ne bagendako eyo muwulidde bannanga babuuza kilomita nga 8 okutuuka e Hoima n'ekkubo ddyo lyakutte dda naye nga bo bannange enkuba laba bwentobye olaba embeera bwetyo bweri bannange just kyebasaba musubscribinge just tokoma kulaba subscribe osharinge oba mulaba enkuba simanyi naye ng'enkuba izitonyeringi mwaba housing finance ntaddeyo kamera yange mu kifaananyi kyammwe mumpe ssente mumpeeyo looni empe ssente njikubidde akalango ngenda kuweereza bamaketiya bange mama musa ngambye big up ne mama musa ono yali akwegomba maapu mu biseera biri kati byakola kinakaddiwa nnyo yajasi yagwa bugwe naye yagwa siri wa bbeeyi nnyo mama musa yagwa siri wa bbeeyi nnyo n'obukadde 5 bummala alright abaganda bange abatulaba enkuba banange babeereza okubegenzeko mwana enkuba tegenda tuwanula waggulu ne pulezidenti avuddeyo enkuba eno mashini sebo bwefa Sama eno mashini nga yanvumya kamera eyo nga yakuvumya nga banvuma
Gomanyi kyategeeza. Natuuka n'entya n'okulya nga ebikubo Natuuka ekiseera natuuka ekiseera. Alright, baganda bange mwenna. Nabagala kubajjako boge mazima. Natuuka ekiseera ne mbivaamu ne ngamba kambiveemu. Enkuba mpitirivu naye tetulina kyakukola. Andi kati obuzibu buliwo enkuba eri mu kutonya mu kamera bannange. Enkuba nnyingi ffenna tutobye. Roni mugambe Roni alinnye mutudde munda. Jerefa agambye mashini zigenda kufa. Zigenda kufa enkuba. Ani akoona kaawo? Maupo Sivili agambye abo bonna baveeko wo bajje Gawa nange embeera bwetyo eno YouTube bulwene sirakolerayo yasirakolerayo nga mademba nnyonnyola naye leero ngambye kampeto naffe tunaze YouTube ebisobola okukula ne zituyambako mu maaso kadata nga tetutasole kadata enkuba naye abantu abo abajja ne bakwata waka wafuba naye batunyiiza bakwatayo yadde kaki eno live ebadde yakulangiramuko nga simubona naye ate abasheyalinga ku Facebook sibalinako buzibu bwonna nange ababa batambuza njiri baba baddala nange sibalinako so ako muganda wange atulaba atugoberera embeera bwetyo bwekyali mukubanga etambula tuli mukwolekera Hoima naye nga mu budde obutuli bwawala nnyo tugenda kuba tutuuka